Bobby yakingamba ko lumu nti diguli y'omunaku kumanya nnaku yo. Omunaku diguli yo kumanya nnaku yo. Manya nnaku yo ye diguli yo yokka. Omuntu alaba akasiisira kange nalowooza nti nakeera ku makya n'enfuna obutitimbi bw'ensimbi. Kumbe si kituufu. Badde ngambi kola mpola. Abatuuze bange babadde bandaba b'empangala nabo ku kyalo kuno. Mikwano gyange Bobby abadde nga ambuuza otuuse wa oli ku kikati saha bannange nafuna saha mwana. Gwe kankubulire mu nsi muno oba mu Uganda muno tulina abantu abalungi ng'ensi tebamanyi. Ennyumba eno neriwo ko obusawo bwa saha bungi obwa seminti. Oba oli awo nagamba ghetto kati oli ku level ki bambi olaba nti saha alwana nnyo okugezaako okugoberera wawo okola ki otuse otherwise egimu mikwano gyaffe bwe gitulaba olina buntu bw'osobodde okukola nga buno banyiiga ne bagamba kati ate ekyembi ndi bangi n'abamu ku mikwano gyaffe tebasobodde bikola ki kati bwakulaba olina ky'oseetinze akulaba nga gwe akoze eki so oyo si ye saha oyo si ye Bobby Wine kati tekikoma na ku level eyo ajja ne wano atuukawo ku site ayina akafo katera yimirira wali n'agirengera n'agamba ya musajja wange otambudde n'akuweereza ka message olumu ng'omuweereza kifaananyi olinako wootusoba otaddemu enzigi n'akugamba nti I'm proud of you. Bobby bagamba nti tagaba mu binnyonnyonnyonnyo eri abo ababaddeko naye ne baawukana naye naddala aba ghetto youth nti musajja mubi mukodo tagaba takola atya tosobola mufunako ngani kubanga njagala tusooke kutunuulira abo abagamba nti be baani kati ffe abasobodde okubaako ne bye tufuna mu Bobby tumanyi Bobby ki kyakola ki kyategeeza era tumanyi kyovola batutera nnyo bagamba nti Bobby either bw'otomufunako mukisa omufunako kisiraani kati ffe twasalawo musajja waffe tumufuneko mikisa muri ku side ya mikisa ffe tuli ku side ya mikisa waliyo n'abali ku ye waliyo n'abasalawo okutwala side y'ekisiraani tobalaba okubashi baganga bakaaba mwabagamba Uganda is bleeding. Ekyo kimu then muri mu struggle. Abali mu struggle ate mukola ebintu ebinene webiti. Kakati lujja. Bw'ofiira osola ku malaalo. Eri omulabi. Mbuuza nti gwe wammwe bw'ofiirwa nfiiriddwa maama wange nga kaabye kyannaku kibi nnyo kakati ogenda sula ku malaalo olw'okuba nti osula ku gundi osula olw'okuba nti ofiiriddwa maama wo bataatawo n'emmere oddamu n'okola ki n'emmere kati ezo statements zikolwa babuyabuya zikolwa babuyabuya otherwise ensi ne bw'ebeera mbi etya era mubaamu abatono abalwana okubaako ne bwe bakola ki ne bwe bali oba oli awo n'alibadde beta nnyo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo ghetto gwe tuli naye wano mwalonda Zambali wano sebo tuli ba Zambali blasi omukasa wano yomubaka waffe bannange ekyalonga kyebika bulungi kino amina kisa kya Mukama abantu bazimbye ghetto kisa kya Mukama abantu bazimba amayumba abantu muneerujja tebatudde abantu mubalaba Kampala eyo kwetikka migugu baana bavuga boda kati ffe kuno ku kyalo tulina abaana abakola emirimu egy'enjawulo sanga abadde avuga era kyatukola bubi abaana baffe be baagira be baagoba abatembeeyi mu kibuga waliwo omwana waffe awo yabadde yakaseetinga akayumba ke mpola nga tekanaba nakuggwa yakakakomerera bambi ne bakola ki babagoba naye
Osiwe wano. We wano taata. We wane waka. Essebo. Yana geto we yagadde. Awo tuba tuyingiddewo. Sebo wano tuba tutuuse ku kaala amatendo. Tuba tutuuse ensi gye tusudde. Ensi wekola ki? Ensi gye tusudde. Sebo totandika bintu ebyo. Saagala obirere mu byakusudde abantu sebo wano balonda zambaali. Ensi sebo ffe yatusudde eno. Naffe nsanyusa okubalaba. Amiina. Banaye nsanyukidde ddala. Amiina. Nzaani gwe mutidde ku bigere. Gwe geto. Sebo we bali kukola. Ondagiddeko bwerere nti oli muganda wange ddala. Nsanyusa obbalaba ku kyalo. Allahu akbar. Nabadde mmanyi osaaga. Ng'enkoko yo naatera okugirya. Wagisaze enkoko? Enkoko weeri taata. Gwe geto. Nsanyusa obbalaba. Ekyalo nga mukikulaakulanyizza abasajja. Abaana mujebaleko. Muli bulungi. Geto ekyalo kigamba ki? Kyalo bwe tutyo. Tupanga panga. Geto wazimbye ennyumba. Omanyi lujja oli musudi. Geto wazimbye ennyumba. Kisa kya Mukama nakukola nnyo. Lujja okimanyi bulungi nnyo. Nti bw'oyita abanafu oba bw'oyita abatali bakozi bangalondera bunani. Amazima gennyini sisobola kukola ki? Tosobola kundeeta. Okimanyi bulungi nnyo nti Sebaka. Okimanyi bulungi nti tuba twakeeta. Nengenda ate nenkola ebirala. Tuba nakava mu birala ate nenkola ebirala. Nze n'abeewange. Abaana ndowooza babulako katono kumpita kojja. Tobalaba nnyo. Sibalaba nnyo. Atulaba geto gwe tuli naye. Musajja wa Bobby gye tusobola kukirekayo. Ekyo bw'okirekayo. Musajja wa Saha nnyo. Kakati mu bufunze oba mu bufundafunda mbeera President Zimani King Saha Zimani awoli Allah anti bw'onkwatira ku abo ababiri Bobby ne Saha tomanyi nkugambe bw'onkwatira ku Bobby ne Saha tomanyi oba otabuka anti at least ku kye tuli leero abasajja abo kyendi leero bakiinako contribution. Bakiinako contribution ate si ntono wabula contribution ennene. Ekisooka mu kubalabirako, ekisooka mu kukkiriza ne banzaala ne banfuula muganda waabwe mukwano gwabwe ne nfuuka mutabani waabwe. So n'olw'ensonga eyo mbalabirako nnyo. Abalabirako bingi. Yensonga lwaki mu busobozi bwange obutonotono n'okubalabirako ne mbayigirako nsobola okwekwatakwata nembaako obuntu obutonotono bwenkolanga buno. Totandika nti obuntu obutonotono. Nedda obutonotono. Eno ennyumba eri wano emabega waffe nnyumba nnene nnyo. Omanyi lwaki mbuyita butono? Lwaki? Nze mu bulamu bwange sibeerangako na kinene kinteeka mu comfort zone nfiringe nti kati ndi ndi yaddeko. Kyova olaba nti nekyenninanga ggwe kyolaba ekinene nze ku side yange nkirabanga kitono. Basonga nti bwe nakiyita ekinene kijja kunteeka mu comfort zone nkirabenga ekinene mbeerenge yamalayo. So ebintu bwe biti nze mbirabanga buntu butono. Ate era sina biri awo nti gundi kubanga tuli mugezaako kutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe ng'abasajja nti omusajja yenna alina okubeerako ne waakola ki ne waabeera. Omusajja yenna alina okubeerako ne waasinzirira okaabira ennaku ye nga neyiba tajja giwulira nti nno gondi nno omupangisa waawo. Ebizibu byalina bwe biti ne bwe biti. Kyova olaba tulwana nnyo at least tubeeko obuntu obutonotono bwe tuteekawo obutuyisa abasajja. Banyabo ne bassebo abatulaba bwe mulaba Ghetto Speaker ku TikTok nga awandi obanga alina statement gye balayini gy'ateekawo nga alina essaha muleke. Nsaba mumuleke. Mbegayiridde bwe muwulira nga mbavumye ku lwa Bobby ne ku lwa Saha mundeke bakuleke. Nkiddemu nti bwe mumpulira nga mbavumye era bw'obeeranga eyo n'owulira nga nkuvumye nga nkuwulidde oyisa amaaso mu bantu abo ababiri nkwegayiridde ndeka. Otherwise manyi mikwano gyange egyo kiki gitegeeza wa gyendi. Wano ku nnyumba eno Bobby yataddeko ssente ze, Saha yataddeko ssente ze. Tekuliko ssente zaabwe. Kasente kange ka kivubuka kasente kange kenzija mu ntuuyo zange naye weewaawo nga bwe nkunnyonnyodde nti abantu abo ababiri mbalabirako bingi. Omanyi lujja nze
nze nga sinnatuukiri ndiringa n'omuntu naddala abantu ng'abo ku level yaabwe ebiseera ebisinga abavubuka tulina obunafu nti tutunuulira nnyo ki kye batuwaayo kati ate okwawukanako ku bannange nze si bwentyo bwe mbiraba oba si bwentyo nze bwe nkola abantu ng'abo basaha Bobby bwe mbeera nabo ebiseera ebisinga capital gwe mbeetaagako ye capital w'obwongo bwabwe kati ndi wa mukisa nti at least capital w'obwongo bwabwe basobodde okubaako akatono ke bakola ki nti bw'obeera n'essaha n'akulaga enkola gy'akolamu ebintu bye ekyamazima otya weewuunya n'okukola ki weewuunya n'okwewuunya n'atuuka ne ku level ebimu ku by'obugagga bwe ne batandika n'obutabimuwa nti saa ennyumba gy'alina siiye naye kati nga ffe abantu ababeera nabo ffe tumanyi omusajja engatta gy'agattamu omusajja enkola gy'akolamu ebintu bye omusajja engeri gye sacrifice na biki okitegeera n'obwongo bwakozesa n'okukola ennyo era kye kimu ne Bobby nze kankubuulire nanyumyako ne Bobby lumu president wange nini ekintu kye namubuukirako yaŋŋamba nti omuvubuka tolinda kuweza bingi tolinda kuweza binene watyange ebyo ebinene by'oyagala bijje tebigenda kukola ki tebigenda kujja oba tebigenda kutuuka tandika n'ekitono kyolina kyova olaba mu story ye Bobby akugamba nti natambuza ku magi kati erifu abavubuka ebiseera ebisinga bwe tuwulira story za mikwano gyaffe abasobodde okimekinga mu bulamu tetukikkiriza nti lujja yakeerako ku makya n'atambuzaako ku bigere leero avuga eriwa leero avuga eno kawundo so bwe kityo bwe kikola ki bwe kityo bwe kiba mu nsi sajja yaŋŋamba nti tandika n'ekitono ky'okola ki ekikulu mu kyo tandika so kati gotandikidde ku binene kuba kalina tezimbika ntandikidde ku butono kalina tezimbika kati omanyi ebbanga lyenjizimbidde ennyumba eno gizimbidde ebbanga ki ennyumba ndabika ngenda weza myaka 3 ng'ozimba nga nzimba naye era kalina era esigala emyaka 3 mitono nga tennaba kuggwa wano yawedde ndi myaka 3 in fact giyinza n'okuba gikoze ki giyiseemu emyaka 3 myaka 3 ng'ozimba kalina ku myaka gyo emyaka ng'abantu kalina ziremera ku siraabu ku myaka gyange emeka gy'oyogerako gato olina emyaka emeka gwe kale obadde ogamba ku myaka gyo nga nzaala obadde otegeeza nti emyaka emeka gato be bamu ku bavubuka abeegasse ku Bobby emyaka nga 7 emabega nga baana bato nze nno simaze naye 7 gokka ate emyaka 7 tubala myaka gya politics ate nga najjo gisukka mu 7 kubanga Bobby bukyanga ajja mu politics kati gimyaka emeka tomanyi ndi yasooka kusavinga nga MP Kyaddondo then nekiri ekisanja kiri kati tuli mu kisanja kirala kati nze nali ne Bobby oba nasisinkana mukwano gwange taata wange Bobby myaka mingi emabega ng'akyali Bobby Wine oli ow'emyaka giri ebiseera ebyo gwe twayitanga ghetto president gwe twayitanga badman gwe twayitanga kibanda sawa ya leero tumuyita ow'ekitiibwa His Excellency Bobby Wine omukulembeze w'eggwanga so ndudde naye akabanga n'ebbanga lyonna lye mmaze naye mbadde nga just siri westinze mbadde nga ko ne bye muyigirako abadde katabo omanyi abo abantu nga bwe mbakugambye saha ne Bobby katabo buli muntu yenna ke yali badde asomamu kati ate oba nze nagambako saha lumu nti akatabo ko justinze ne bwe nkasomamu empa ne bwe sikamalaayo nene nkasomako just kitundu kyako manyi nabo bayaye tasobola kuwa katabo konna naye at least ndi mu esimu ndi basobola okubaako page ze bakola ki kati page ezo nzikutte ng'ekintu eky'obuvunaanyizibwa nsoma page ku lupapula ku lupapula ntuuka n'enduzaayo geto Bobby ayina kalina King Saha makasula muga kalina kati mu katabo ke wasoma ku bantu aba babiri tubuulire wasoma paragraph ki omuntu mwazimbire ennyumba eno n'abavubuka bazimbe ku kalina nasoma okusingira ddala nasoma paragraph y'ensi nasoma akatabo kaabwe kalimu paragraph bagiyita ensi alla nakasoma nnyo nenkakuguka ensi nga kyekiri mu nsi anti kyetooloolera ku byonna bulamu bwaffe nti ne bye twetaaga bino leero gwe lujja byolabanga alina kenneekoleddewo tebyansanga gye ntudde nakeera ku makya ne mbinoonya gye biri ne mbaako bye neefiiriza ng'omuntu
nembaako bye nerekereza nempita mbugubi nensobola okubaako kyenkoze eki nensobola okubaako nekyenekoleddewo so nasoma mu katabo kaabwe mulimu paragraph bagiyita ensi nti ensi tobeera ensi kyoyagala okikolerera mu nsi kyoyagala okifuubalira mu nsi kyoyagala okinoonya wagikola ki okinoonya obeerako nebyewerekereza nze lujja kizibu kunsanga nga ndi mu bbaala ndi mu kunywa nze ebbanga lyonna lyonsanga ndi soba kati waliwo n'akantu abantu ke batamanyi ku Bobby tabeeranga kaawo nga tali soba teri muntu takubwangako nkugambye Bobby tabeeranga kaawo ebbanga lyonna nga tali soba ne wali eri ng'akyalira kati kankubulye tulina ekintu kye tubuusa amaaso mu nsi teri muntu asucceedinga mu nsi nga tali soba waliwo statement omuzeeyi omu gye yaŋŋambye n'aŋŋamba nti olabanga gw'oyita omuyaaye ng'akoze ebyobuvunaanyizibwa taba muyaaye taba muyaaye kyekiri eri kyenkugambye lwakuba nti soba tumanyi nti kitegeeza bino ebintu byaffe soba kitegeeza omuntu eva okubeera ng'oli active eva okubeera ng'oli soba eva okubeera ng'ebintu obirabanga bw'olina okukola ki kyovudde olaba Bobby mu myaka gye ensinga erina ekifaananyi kyekola ki erina ekifaananyi kyeraba jangu taata ensinga erina ekifaananyi kyeraba ekya Bobby ayina ebintu bye yakola ng'ate bikulaga nti bikontana n'ekifaananyi kyakola ki kyalaga mikwano gye mbwe baali mu biseera ebyo Bebe Cool ng'aguze kiwaatule Chameleone ng'aguze Seguku Bobby yakulaga nti ye agenda kugula magere ate ng'emagere era netumujerega ebiseera ebyo nga tugamba superstar ogula otya ewantu ewala we watyo bwetwogerera essaawa ya leero buli muntu yenna yalibadde yeetaaga okubeera ne space leero Bobby kwakola ki kweyeebaka oba kwasula ekaze kati kyekiri kyenkugambye nti ali soba nti abo abantu ababiri Saha ne Bobby ebimu ku bintu bye mbayigiddeko bali soba bakola ebintu nga babiraba nkugambye bakola ebintu nti Saha ne bwaba muyina ekifaananyi mwe kyabaguza kati bambi olumufa abamumanya oba babeera naye tugenda ne tubalaba ng'ekyo ekifaananyi mukoze eki nenga mu reality Saha muntu mulala nnyo mu reality Bobby muntu mulala nnyo kyovolaba n'essaawa ya leero kyovolaba essaawa ya leero ebimu ku bintu kwe twasinzirira okugamba nti Bobby katumuwa obwesige oba asobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso ebimu ku bintu bye yakola mu myaka ensi gye yali esuubira nti tasobola kukola ki tasobola bikola lwasonga nti abantu balowooza nti omuntu okukola ebintu ebyobuvunaanyizibwa olina kusooka kubeera gentleman okitegeera olina kusooka kubeera ng'ofaanana nga balujja ng'oyambadde akasaati ko ke kali ka kijento kyenjagala okumanya Geto ye art omuntu gwakozesa okuzimba ennyumba eya kalina buli muntu azimbye oli n'azimba lumuze 2 mwawangaalira obulamu ne bugenda mu maaso naye olwaleero omuntu okuloota okusukka ennyumba eya wansi okusukka ennyumba eya ruumu 2 ng'oli Geto youth n'ozimba kalina ye art gwenjagala okumanya kuba abantu kati balina ebibuuzo bingi Lujja buli muntu alina kyayagala mu nsi gw'oli sure otya ndi oli neiba wange yazimba eri eyamwamba yes gye yali ayagala eri eyamwamba olusi zinzo bba ssente osobola n'okwesanga nga ye kye yali akola ki kyali ayagala mu story yange Lujja temulimu nti nakeera ku makya n'enfuna miliyoni 5 nga tezina kyakola ne ngamba nti kankikole ki kankitandike nze n'ennyumba ennene ekirifa eno sikerangako ku makya n'enfuna miliyoni oba nga 3 4 ne ngamba nti zaakola ki ebbanga lyonna mbadde nga nkola ki naye okuddayo ku kibuuzo buli muntu abeera ne kyayagala mu nsi buli muntu abeera n'ekiruubirirwa mu nsi kati nze kino kyekimu ku biruubirirwa bye nali njagala nze Lujja nasabanga Katonda ebintu byali 2 ekisooka namusaba kulinnya nnyonyi wagirinnya kugambye n'ensonga lwaki nkugambye nti bw'onjogerera ku Bobby wange nkutta kikimu ku byo Bobby yakulinnya nti at least ebimu ku bintu kati Lujja nze natuukako ne ku level egamba nti Mukama okusinziira gye nvudde ne bwendi leero wontuusiza alhamdulillah ne bwe mba nkedde ku makya ne nva mu bulamu bw'ensi ndi satisfied oli mumativu gwe kankubulye teriyo muntu mumativu nga nze
Chovola banze sirulunkana na dunia. Ensite nekoza busolosolo. Ndimbadde nina kusooka kwekola busolosolo okufuna kino ekitono leero Katonda kyampadde. Nze story yange teriimu mboozi ya busolosolo. Simanya nenjagala omukazi ansinga ku myaka, simanya ate nengenda Museveni nampa ssente, simanya ate nengenda nenkola ekibuloka, simanya nengenda tebiriimu ebyo. Nze ssente yange ebadde eri clean. Kati ne mukuzimba wano. Obadde bino bya 10,000 nga zotukoleramu obanga obadde ofunayo ku ssente ezizito bwezegasa. Kinkoze bubi nti sikuleetedde lwakuba sikuleetedde bu receipt bwange. Kano ke kaleero. Kano ke kaleero eno Equity Bank. Mwe nina account. Zino sente mmeka savings settlement. Olwaleero 3,000. Savings 3,000. Kati nno bwento bwenzimbye ennyumba eno. Ku 3,000 ku mutwalo gwo. Nze nateekawo enkola era enkola yo nagiyigira ku saha na Bobby. Buli sente gye nfuna ku side yange ina value. Sirinda kusooka kuweza kakadde kembanda mu value. Nze ne bwe nfuna emitwalo 10 njiraba mu value. Kiki nakola? Nagenda nenzigulawo account yange. Buli sente yonna gye nfuna eriko omutemwa gwe ngamba nti guno gwo nina okugenda ngokola ki ngu saving. Bwe nfuna emitwalo 10, emitwalo 5 gye bajja kukola ki gya kusavinga. Bwe nfuna emitwalo 2, emitwalo 10 gya kusavinga. Bwe nfuna emitwalo 3, emitwalo 15 gya kukola ki gya kusavinga. Kati bwe ntyo ngenda okwesanga nga gye mbadde ntereka omutwalo 2, 3 nga mpezezaayo akakadde nga nkubira omwana wange omusenyu nti owaaye nti yiwawo omusenyu nga mpozinga nga nziramu era nsavinga buto ngenda okeberayo nga mpezezaayo akakadde nga nkubira omwana wange owa buloka nti owaaye ndeterayo buloka bweziti era abatuuze kuno bakimanyi babadde nga bandaba njiwa kimu buloka nenjiwawo ka trip kamu nenjiwawo omusenyu ka trip kamu bwe ntyo nensoka ntekawo nengenda nenteka ku seminti nentekayo ngeze ensawo 2 nezibeerayo nempayo akasente k'ensawo 3 nezibeerayo nentekayo akasente k'ensawo 1 nezibeerayo ngenda okwekanganga ninayo ensawo zange nga 5 nga ziweze nenziramu nensavinga nenoonya olweza abazimbi nempezayo akakadde nembayita ne bazimba ne bamalanga wiki nze n'ennyumba sigizimba kombo male weeks 2 nga abaana tebavaawo. Bajja ne bakola sente zange we zikoma ne mbagamba nti muyimirire nze sina gwendindayo mu competition. Tebalina contract nze engineer wange talina contract. Nafuna na mukwano gwange. Ajja lwensobodde. Nakola nagenda. Nenziramu nenzinonya buto najja nakola nagenda. So bwentyo Ghetto speaker. Omulimu omutuufu okola mulimu ki? Omulimu omutuufu ndi wago kubanga omuntu asooka kulaba yes ng'oli ne Bobby n'agamba nti oyo kyali wa Bobby n'akulaba ne saha ng'okusudiya ku mutimba okubeera ne Bobby si mulimu mpozi gamba nti ate kati kyatuuka nti okubeera ne saha nagwo gwafuuka gumu ku mirimu gyenkola ki gyenkola olw'ensonga twafuuka bapatana mu bizinesi gyakola tutambula ffenna buli wamu wabeera buli wamu wayimba shows era saha oyo njagala okozesa akakisa kano okwebaza muganda wange saha mu bulamu kankubulire tufuna mikwano gyaffe ne giva ku level ya mikwano gyaffe ne bafuuka baganda baffe saha kyeyafuuka gyendi kinema n'okunnyonnyola otherwise saha agaseeko kinene nnyo okulaba nti nva ku level kwendi nembako ku level kwenkola ki kwenzira ye kyaliwo gobeera naye nga bambi olaba afuba nti mu bulamu bwe ye nga alwana butambule tayagala kuleka banne oba mukwano gwe gwali naye era bwato n'akusika ku mukono ennyumba eno neriwo ko obusawo bwa saha bungi obwa seminti Ubi oliawo nagamba ghetto kati oli ku level ki bambi olaba nti saha alwana nnyo okugezaako okugoberera wawo okola ki otuse otherwise egimu mikwano gyaffe bwe gitulaba olina bintu bosobodde okukola nga buno banyiga ne bagamba kakati ate ekyembi
ndibanji n'abamu ku mikwano gyaffe tebasobodde bikola ki kati bwakulaba olina kyoseetinze akulabanga gwakoze eki so oyo si ye Saha oyo si ye Bobi Wine tanoma baagaliza nkugambye n'ennyumba eriko obusawo bwa Saha obwa sementi bwe simanyi muwendo kati tekikomana ku level eyo ajja ne wano atuukawo ku site ayina akafo katera yimirira wali n'agirengera n'agamba ya musajja wange otambudde nakuweereza ka message olumu ng'omuweereza kifaananyi olinako wootusoba otaddemu enzigi n'akugamba nti I'm proud of you webale butakola ki butanswaza mucho bambi ng'olaba agezaako kumotivating alaba nga agezaako kukola ki agezaako so Saha fenno twaye tumanyi timabatambula n'abayimbi muba bayayi just gaali mbusimanyanga kuvimba mu nze sitambula na gaali chovola nti totera kunsanga mu group z'abayimbi nti leero nsanze n'omuyimbi gundi leero nkugambye nti nze nina mikwano gyange ebiri Saha na Bobi Wine abasigadde toliyo abasigadde bambi si mu bubi tuyinza okuba tumanyiganye naye siri ku gaali zaabwe bano be bachali bange nyina kintu kyenjagala geto olwaleero ompa amazima gaakyo obadde obuuza lwakuba nti twogera kuno nakuli obadde obuuza nkola ki okola mulimu ki saagala ekibuuzo ekyo tukibuuse maaso njagala kuba abantu batandika obyebuuza nti gwe tulaba obulabi ne Saha mbadde nkunnyonnyola nti Saha yafuuka gimu ku mirimu gyange nti mulimu ddala gwe sisobola kuyisaamu maaso nti wotambula nayo nti Saha buli lwakola show yonna mbeerako ne ka contribution kayinza okubeera nti sike kanene kuba sirinzekka tatambula nange nzekka Saha alina ttiimu yonna ate ndabye bayimbi Saha ye muyimbi nga mu bantu batambula buli muntu yenna gwatambula naye bwe baba nga bagenze kukola akiri abaako ekitono kyakola ki kyamuwa kati nze ndi wa mukisa nti at least nsobodde okubaako kyenkola ki kyemufunamu nti akasente kampa nkagattagatta nengattako ebirala byenkola bwe ntundayo obubuzi bwange bwe ntundayo obukoko bwange bwe ŋŋenda nze nina obuntuntwe ng'oli abubuusa amaaso n'abulaba nga si mirimu ninayo obuboda bwange omwana bwampaayo omutwalo kati zino ziba za boda buno bulisiti bwenkulaze ekyesatu mba nsevinze kati ono omwana yavuga piki nefa nesigalako jjukira nze njikanika kati kuzigikanika kuzagikanise alina okumpa wiiki ne kusigalako emitwalo 3 kati sizirya eryo lyetteeka lye nayisa nsevinze 3 already kugikoze eki zigenzeeyo kati ndi mu kusonda z'abaana kudda kukubirira munda kusiba kikomera olabye tetunnasiba kikomera n'ebirala so Saha yafuuka gimu ku mirimu ki mirimu gyange ekirala ndi waguno nagule nga bwe gambye bupiki bwange mutetenkanya nze situdde nze ennaku ya diguli yange kukola diguli yange nze lujja kizibu kukikkiriza sirina kipapula kyonna sirina kipapula kyonna kyabuyigirize kyensobola kugamba nti oba nina ekipapula kya P7 nina ekipapula kya senior 4 nina ekipapula kya simanya nagenda n'ensoma ebyemikono so nze natuula wansi nemmanya era Bobi yakiŋŋambako lumu nti diguli y'omunaku kumanya nnakuyo omunaku diguli yo kumanya nnakuyo manya nnakuyo ye diguli yo yokka omunaku bw'otolimanya nnakuyo kitegeeza nti gwe okoze eki togenda kuswaza n'abasoma ate nga tutuuse ekiseera ne tukiraba nti nammwe abaasoma ennyo bw'otomanya nnakuyo era omaliriza tokoze eki ng'ataasoma diguli ye kumanya nnakuye naffe abasomye ataasoma diguli ye kumanya nnakuye nammwe balujja abasomye abagamba nti nina ekya P7 mubiyita bitya certificate eya P7 eya senior 4 eya senior 6 naawe omalirizanga lujja okubaako kye weekoleddewo mu nsi era kukola ki kumanya nnakuyo kyogamba lujja tolina banno bwe mwasoma leero nga bw'obatuukako obuuza nti bannanga ate obagondi yabaaki ng'osobola n'okwesanganga be baali abagezi mu kibiina nga be baali babasinga nze olumu naddaawo ne ŋŋamba
twasomanga tuyita tuwulira amasomero ga Lubiri, tuwulira amasomero ga Janani, tuwulira amasomero ga Buddo, tuwulira amasomero ag'amaanyi. Nimbuuza naye abo be twawuliranga basomera amasomero ago bo baddawa bakola mirimu ki? Abamu tebamanya nako bali biki mu nsi? Okitegera era ogenda okwesanga nga ffe abatalina certificate yonna abamanya nti degree yaffe kumanya nnaku yaffe nga ffe Katonda baasaasidde. Ffe Katonda baasaasidde n'atukumakuma ne tumanya ennaku yaffe ne tukuuma omukwano. Zirujja ntya nnyo okuluzinga omukwano. Ntya nnyo oba omanyi nti ono omukwano okuluzinga omukwano. Kyova olaba bwe nfuna omukisa ne wabaawo anzikiriza okunfuula okufuuka mukwano gwe akunnyonnyola omukwano gwange naye ki kigukola ki mba royo mbeera w'amazima kubanga mba mukwano gwe. Era ogenda okwesanga nga ne mu kukyukakyuka kwaffe okw'obulamu abatuyambyeko si bafamire. Kubeera bwe tunuulira famire zaffe gye ziva si gy'osobola ogamba nti ziri clean oba baziyita zinnaggwe dda. Zirujja nkunyumiza bino emyaka 15 emabega nali neeyaguza lujjo. Yes, ne leero neeyaguza lujjo sinti lwakuba nti ndiki nti nina wendi naye at least Katonda ansaasidde nti nsobola okubaamu n'ebbiri muki mu nsawo. Kati nkunyumiza bino ghetto speaker w'emyaka 15 emabega eyasulanga Kaleerwe awo mu Lufula ng'ew'okusula tewakola ki? Nkunyumiza bino ghetto speaker w'emyaka 17 emabega oba 16 emabega eyalemererwa okutuula P7 lwa nsonga nti gye nagenda okuba ekipakasi omusajja nali ngenze mukolera nnanansi yagaana okunsasula ze nkoleredde ntuule ebigezo bya P7 lwa ensonga gye yampa yaŋŋamba nti nkoze eki nimye bubi n'ekyawa nenva eruweero ewa jjajjange nenzija e Kawempe nentandika street life. Obadde Kawempe nembeera street already onsanze Kawempe olabye engeri gye nkola ki. Omanyi Bobby yabuuza nti ghetto yavaawa kati kyekyo ffenna kye nze nva Kawempe ensenzi gy'eruweero ewa jjajjange endeeta e Kawempe ewa maama wange kyannaku nti yanfaako naye bambi yagattako nnyo. Mukaabidde ennaku nti Zaidi alidde sente zange ze mbadde mukolera ebigezo biganye aŋŋamba nti mwana wange jangu ki olwo ne maama wange anzalira ddala gyali bambi nga naye alina ensi gyekola ki gyemutadde. Nga bw'omanya ebyedduniya tusobola kunenya munno nti maama lwaki tewatuukiriza taata lwaki okitegeera. Kati nze taata wange yafa muto ndi muto in fact safuna na mukisa gumulabako ng'omuzadde yenna ng'omwana yenna afuna omukisa ogw'experience ngako. Kati nze nkuze maama wange bambi obulamu bumuvuga bubwe taata wange yanfaako nkyali muto nfunye bati nkulidde emikono gy'abazira kisa. Mama wange ampisa omuto mbadde naye Kawempe bambi naye era still ndaba obulamu bwe nga bwakola ki bwakugatta nga bw'omanyi eno olina okwebezaawo eno obezaawo banno okitegeera eyo gye nayigira obulamu abaana bayise mu ghetto bakozi kati bwe bujulizi bwe mbayinako anti ghetto omanyi amakulu g'ekigambo ghetto gatubuulire tugamanye. Ekigambo ghetto kitegeeza get high education to teach others. Get high education to teach others. Waliwo abakikozesa obubi. Kati abakikozesa obubi nga bw'omanya ebibiina tisi buli omuntu akola ki ayita mu bibiina mubaamu abayita mu bibiina mubaamu abakola ki. Kati ffe mbulamu obwo obwa get high education to teach others yeffe tukoze ki yeffe tuyise oba yeffe abagezaako okulaba nga tukola ki nga tuyita kati mu mbeera eyo bwe tutyo mpola bw'ozotambula bwe nzize ntambula lujja. Bobby ono wamwegattako ku myaka emeka nga tuzzeemu okujja kwanyina obufaananyi bwo bwendaba ng'oli muto nnyo. Bobby nno tumaze ebbanga nga bwe naggambye wali mu myaka ng'emeka? Ze natandika olaba Bobby ndowooza nali myaka obanga 15 nali Kawempe ku aya. Abamanye Kawempe ku aya bakyali bangaawo kyemanyi ba Tyson we muli kati namulaba Bobby ajja bino bye yakwatanga video ze ziri eri ezedda ze baateekanga ku bukedde omuntu wa
Programu ye Bobby yayinanga programu baba agiyitanga batya oba ghetto story oba bagiyitanga batya gibazanyanga kubukedde obulamu bwa Bobby bagiraganga ndowooza buli luvannyuma lwa wiiki kati Bobby ajja ku aya shootinga video yezo ze yalinga akwata asanga yuti ng'omulala yenna tusanga kikosi kitudde ukitegeera by then balinga bagiyita kasolo nga parliament yaffe ekoze eki parliament yaffe ng'etudde kati Bobby oyo ebbanga lyonna abadde nga mukulembeze ng'omukulembeze yalaba gurupu y'abavubuka abatalina nnyo kibatuuzizza naye nga alaba asobola okubaako nekyakola ki nekyabaguza era oba asobola obbayambako okubakola ki kati engeri gye twali tumwagala ennyo twakirabanga opportunity atuzeemu atubonzeeko akoze ki kati twabeeranga n'ekibiinaawo kye tusevingiramu bakiyita Prosper ajja atusanga tusevinga abuuza nti yo story kinga bw'omanyi abaniga musajja waffe ne tumwaniriza ghetto president biki ya tumuyitiddemu ebyaffe bye twali tuzannya ebiseera ebyo ga mwana kyakabi alaba wabe bikonde alaba wena abatutunga obugatto alaba wena kwegamba nga alaba group y'abavubuka abayaye naye abayina kibaso abali mu kulwana okulaba nga bakola ki avuga pichi nga pichi ya parkings tuliawo abaguluma bakinywa nga bomanyi obulamu bwaki obulamu bwa ghetto kati ng'omukulembeze kikiri kye government Bobby amaze banga nga obukulembeze buli mu ye tuvola baffe Bobby okumuwagira ne bwe bakulaba ne bwe balaba muntu ofira ku muntu already to experiencing ko tumanyi Bobby omutuufu kyeki tumanyi Bobby omutuufu yani ndi Bobby omutuufu abaddenga mukulembeze ebbanga lyonna ndi Bobby omutuufu abaddenga muntu feno gye tubaddenga tuwangalira omuntu nga kyakulabirako gye tukola ki gye tuli so ng'omukulembeze bwe yatujjaamu yalabanga jasi yeetaaga kutuwalo na kutulaga nti kye tukola kyakabi na kutulaga nti mwana temwenyoma wato nakusembeza munsi temwenyoma n'okubasembeza n'atusembeza ti kumwani abatwala nti gwe yanga woli ndi wendi story ki ndiye yayinawo akantu ke yayina n'akagatta mu kasako kaffe natukola kikati tetwakomaoko nze ng'omuyaye nkugambye nti ebbanga lyonna nwana nnyo okwekwata ku bantu abayina ekikola ki ekitambula oba abayina ebyakabi kati saakomaoko nagenda mu maaso nga mugoberera nengenda nga ekamooca nengenda nga wa nengenda okitegeera kati ne tugenda nga tumanyigana bwe tutyo yanga wange dogo wange nkyali mwana muto street dogo walk street nga obana kyabalala basembeza nayenga Bobby yakolanga akantu akewuunyisa nti mu ndabika gye nali ndabikamu mu nfaanana gye nali nfaananamu mu butuukirivu bwe nali situukiri mu mbeera ey'okuba nti nali siri mutuukirivu yansembeza ate sinze nzekka yasembeza abaana yasembezanga abantu bangi okitegeera yakubaana abajja ku mulembe gwo sigwa kyaliyo sigwa kyamulika kyagamba musajja waffe era abasinga bonna banyereka babula abasinga nga bomanyi ebyeddunia buli omwe mukola ki naye ate era eriyo nze nyinza okubeera nti nze lwakubeera nti nze nkyali mu kamera abalala nga bali abalala bafuuka basajja ba buvunaanyizibwa abalala bafuuka bakyala ba buvunaanyizibwa abalala bali eyo waliwo abalimu obutunda nga be bamu ku balimi ab'obutunda mu ggwanga okitegeera kati kizibu nnyo kubeera na Bobby n'otobaako kyokola ki kyonfunamu awo wennyini awo Bobby bagamba nti tagaba mu binnyonnyonnyonnyo eri abo ababaddeko naye ne baawukana naye naddala ba ghetto youth nti musajja mubi mukodo tagaba takola atya tosobola mufunako ngaani kubanga njagala tusooke kutunuulira abo omusajja mbu toyina kyosobola kumuggyako kyova abangi bamuleseewo ne beeyongerayo bebaani njagala tusooke kutunuulira bebaani abagamba nti Bobby toyina kyosobola mumufunako bashibaga tobalaba anti era ndowooza nga bw'obalaba kati ashibaga kato asobola okubaako kyafuna muntu
Sky Soldier tomulaba anti ero banaye sagala kumenya otherwise ngenda va njagala tutogere emboze y'ekisajja kikulu abagira abatugoberera babeko kye bakola ki kati oli mukumpa examples z'abantu nga nabo mu nsi tebamanyi kiki bakola ki kiki bali abaana batugamba kusigera otherwise kati fe abasobodde okubaako nebye tufuna mu Bobby tumanyi Bobby kiki akola ki kyategeeza era tumanyi kyovola batutera nnyo bagamba nti Bobby either botomufunako mukisa omufunako kisiraani kati fe twasalawo musajja waffe tumufuneko mikisa muri ku side ya mikisa fe tuli ku side ya mikisa waliyo n'abali ku yekisa waliyo n'abasalawo okutwala side y'ekisiraani tobalaba okubashi baganga bakaaba. The CEO Beauty by Cassandra. Tuina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa, oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso, emimwa gyo gyasirira. Tuina pink lips n'amajani gakuyambako mangu, okufuna olubuto. Tuina empeke za kabina wamu n'ebizigo, oyagala kugejja oba kukogga. Tuina bedroom product, nako gels, sabuni ya yerusa, osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road.